Abalungi abadde mix media leero tukoledde wano ewaawire neero clinic nga wabyanjala na makeup na lipstick n'okwewula face leero wetukoledde bireetera abantu okwawukana nga bali mulaawo wakati waabwe ababiri kuma sente ogokyawosigaza omwana ng'omulenzi omwaga sikyateeka nti omulenzi ekayeka yalina okwafovinda sikyateeka kuba tamanyi nokubalenzi okutegeera nti omuwala anyinza okuba sikirina naye nga omukwano weeguli singa emikwano etusembeza bigambo samwa okwiza ebigambo ebingi mukwano gyo ekiba kirungi kubuuliriza ku muntu gw'oyagala agange nze njabira Brandon yes yamusajja erikola sente yo omusobya dy okwawukana nowasoko byanduye abanya nobashoti oyita mawaggali tuleziyege yasigalanga mulamu YouTube nobashotsi media TikTok nobashotsi media nobashotsi lwamujali era ng'omulaba gwaffe ogwolwaliro nga bwogedde singa ono mu kutandika omukwano akukyali muto mwezi ogwokubiri emirundi akaaga mu lusanvu olunaku mali akyamanyi oluusi okugamba tebijjamu omwana embwene eyitewo kimuku mwana naye nga bwegenda ekula omukumu watandika okuluzinga interest munne communication egenda efaampola communication egenda efaampolampola etya nti singa kati olwo geza kugeza ebiyinza okuba ebyaddala singa tuba twetaka kale kugeza etya kale nze neddeyize singa tuba tweyagala singa tuba tuli mukwano deyize n'awulira obono nga mukwano ge n'amugamba nti nowa nina gyemulaba ebyo asobasoba n'akawala kate wemba mbadde sikyamukubira obanga mbadde mukuba emirundi ena olunaku nga nkuba gumu olowoosi n'obutakoma naye atandikirawo okugamba okubanga kituufu omuntu yalinga nkubira buli ssaawa kaseera mbuuzaako bebi obalidde kati sikyamukubya agamba yinza okuba omutuufu atawo nga bitandika mpolampola okitegera ogenda gufa mpolampola agukkirira abadiwo Brandon erinnya erikola sente erikola kolo ya sente yamwami oba lyagaya biki ebireetera abantu kyendowooza oteesigagala mutandika obeerawo ne munno nga mweyagala olunaku ne lukyane tandika obeerawo munno ng'omubuusabuusa wafunyeyo omulala wafunyeyo ow'enjala ow'enviiri naddala ow'enjala kale ow'ebyokulya yetajja ati kati ate n'okuzibu obulala obuliwo kwagala n'oku nze simayina kumanya kuba okwesigangana kyo kyekisinga ddala ndowooza esinga ddala okutakantukwawukana omuntu oba olina okwesiga munno oba olina ddala okumwesigira ddala singa kangeze singa bakwanyeyo omulala kwesinga nkitegedde naye ate nolaba mukwanyi asagala nkitegeede okikolera erimu obwesiba kusajja abakazi kirala nnyo nsonga nti kati lonali oli musajja kinjogerako okitegeera abasajja okukwana iki
kya butonde. It is a right. Ate right is a habit. Osegeera. Bafaza tebazaasi bawasa. Naye era in the due course of okwogera n'abakazi asooka kanga agende bigambo nga ku mukazi bimukwana. Osegeera. Kati okwesiga kyanjawulo nti otuba twagala kiteeke mu mutima nti gwe gwenina by that time so sisuubira kufuna bulala wadde nga nsobola okuyita ku nnayize mu kkubo oba gyemusanze ku mulimu ne mbaako byemugamba abasajja sobalina okuwana nga tusaale ate omuntu n'akwagalirayo n'ate omukazi kitali wa mukazi osegera oba yagala kunkubalo oseyoabo so kati obwesigwa ku saidi y'omukazi yeolokati bamwe olonda banga njogera nnyo n'omuwala olika okulaba nga sekiteyo teterente era balina okutandika okulowooza bintu lwaki oboyogera nnyo naye okulaawo naawe mutususaayinza okuba nga waliwo bisinesi esukka wadde ekimu ekinyamba akwagala nnyo waliwo ekintu ekijja nga sisobola sooka kigamba omanyi kyo babye bamunnyonnyolamu nga bufunze kati otuba mukwano naawe sina kugenda mukazi olina limiti alina limiti kankubireko kitudde musajja kyogamba oba oyinza omuyina asidi bano nikankubireko kitudde musajja ebiseera ebisinga omusajja bwolabanga omukazi gwolaba gwayogera naye nnyo aba tamulowooza ngalako wadde otemugamba ekigambo kyonna kyonna temuvumbako nti kali abeewamu naye kati golaba ate nga amisaako amaaso obanga otunuulire nnyo era eyinza mukwano agera ne nnyo si nnyo atandika okwegendereza kubanga asobola okuba naye alekawo space eyo akubikira naziika so kati ekintu ky'obwesigo kale kyekikulu naye nga mu byonna ekikola okukwata ng'oyagala okuuma omukwano respect mu byonna respect yekulembera byonna lwansonga nti wenaaba nga nkuwa ekitiibwa gyendera katwagala nga nkuwa ekitiibwa nga mukazi wange kubanga muganzi wange sijja ate genda nkwana eddeyizi teekeko kitegeeza ensonga yamu abantu abamu kireetera okwawukana ebiseera ebisinga respect abasajja kale twagala nnyo okulaga nti tetukwana bataano sekyo nze sikyembadde mbisaawo abasajja twagala nnyo kale ebitiibwa okutulabawo twagala nnyo ebitiibwa kati omukazi tebamulabawo kati wenzijja wemba nfunyeewo nekonkona noggulawo nomaana oddayo ogulawo ekinyoto totusindika bulungi kyolaba konkona wabula ogulawo ekinyoto gwe noluleka noddayo ku bibadde okola kati ako akabonero kabi nnyo nako nakukaletera abantu okwawukana kabi nnyo omusajja omuganda ennyo oyo Masaka nga Ssuuna Peter atandikirawo nogamba omukazi oba mwesibako akomyewo akava ku kyessaawa nebezibeera munaana akati ogulawo oto nga abadde mubbi soka otule ngayi ate akusanjage atandika otunyumiza ate tuliko tunyumiza emboozi gye batunyumiza ku covid eyaku nakyambadde era zotwala ebisobozi ali nasooka ne banaaba ebigere nayala n'amasuuka n'akakolola alina obugumikiriza bwaoyo musajja nnyo yali musajja so Jamiro ensonga respect Jamiro ensonga nsonga ki
nsonga kigenda baawo. Oweryawo biraba. Wenaba X nga Gwezolaba kale zaabetira okukwawukana ne ba X wa X nga munanda. Gwezolaba. Eza agamba ti. Oba yali takuwa za kameeza. Tendeze kokisaaba. Ogerako nnyo, mukoonako nnyo. Nsonga ki endala zewalaba? Ezaatwawula. Siza okuba nga zakyama nga national water. Sorry, population. Distance. Yes. Mambo nnyo. Oli wala ate nga n'oluusi communication mulamu. Ayina kuba buli lunaku. Nedda senti bulaba lunaku. Waliwo oluusi we mba mpulira nga njagala okumulabako. Taliiwo. Omulabako mu birowoozo. Nesimu oluusi ogikubye. Kagikutte. Ayinza okuba ali ku mirimu. Ayinza okuba ali ku mirimu. Emirimu kati okumiikiriza emisana emirimu naye kati ekiro kati nga zino WhatsApp zetera okukozesa ennyo oluusi wali omulaba nti ali online nosindika obumeseji tabuddamu kati watanga abadde agirese online nga yeebase ayinza okuba abadde yeebase notwene tuukayo ng'ali anti zera ebirowoozo beera bijja alina gwayogera naye nesumagira mpaka zangu nazango audio ngebuuza kati era alinga ng'oli erinya yali Gloria era yatandika ng'alina erinya lyali Gloria n'asindika Golira. I love you, sweet Golira. Gloria. Kati kulowoleza. Wafamu ngala Gloria. Onakufa nga muzira. Onamulagazi kina bat. Toweka zambu speri. Wale tojja swala. Azaya twagala kusemba. Alisho mugamaze ki erinye pe na yiyiza. Ya Golira. Wale agamula kayo kubikinensi yo yonna. Abaga kuswiti ati mukibona bakwise mubwedde. Kado bano kyatugamba long distance relationship. Yeruma. Mloweza zaako. Simulaba katwala okumafa omuntu olusoboloza kuyagamulabirawo. Yes. Kikolerewo. Sikukikolerawo. Just muno okumulabako. Omutima gulo. Omwana abadde ayagala mulabako yasiba omwana ki. Naye nga n'oluusi gyali. Voilà. Toyinawo omutuukako. Akusaba irabyo bwa buli lunaku. Tomayina ddirwa akomawo. Ekitayigamba nti kya wiiki nti kangome mu wiiki. Nego tusobola okumiikiriza. Okumiikiriza naye kusukka omutima guno gulumanya. Ekyakutuukako. Ekyakutuukako ko. Wajja si mukwano gwe yakunyumiza. Eyo tubireke. Yali ludda yali ggulu nga Goli eno Kampala. Tubireke. Oba yali Mmengo ba. Nedda. Awo tuveewo. Tuveewo. Tukolawo. Awo tokonawo nnyo. Bireke. Ensonga endala. The mix. Nowa. Tuliwo. The mix media sekidde. Weekend nabadde mukola. Naye omu ku bazadde ani ekigambo kyakuukidde omusajja omukola omusajja yamugamba ebigambo nga bisatu amugamba kola ssente yagala ssente otegeera yongera okole ssente ate kuuma ssente otegeera kola ssente yagala ssente kuuma ssente mu bufuuzi nti wezivaawo omugamba kuuma ssente oba okyawosigaza omukazi oyo kati bano ba anti Jamila singa nkubya leero olwo ayiseko ewawire wire enjala kutuusaako kuteekako ziri balina zino ze basiiga nga ono bulu wano yero ngeringa fulaga amawanga amagati kati nagga n'omubuuza zammeka tegumu kituufu olinamu ttaano naye ttaano ng'owulira okyazaaga kati otazimuweezo kuliko akakomando kuliko enkoko akira toseza akakomando
bw'otazimuwa singa aba ayita ku Ssekidde oba ngaze wawiri ne bwagamba wiri enyinja yakusiga njya naye boyfriend atanampereza ssente wiri nga liyegomba tajjamira naye omuganzi kanzi kusiiga oba Ssekidde nga alina muganzi kankusasulire bakusiiga okitegeera obutereevu awo ekyo newaba abadde agenda kunkubira go obwana nga ewanyumye nasobola bumpeereza ne constitution tokwatako empewo ekufuuwa bangaabagira nasobola bukuweereza so ekintu kya ssente kikulu nnyo nsonga nene nnyo kubasala kubanga y'omukazi ne bwezinamubula emirundi 8 ate ogenda ali nayegayirira ate ogenda mugamba nti nokula emmere oba ogenda mukula mugamba nti empeereza ya tayimu kitegeeza ensonga ya ssente yo beera nazo olujanira ojja kuba omuyina wira oli yatugamba gulayo akamotoka naye ate mwakikwata buli nti kati nga ogambye mbona omukubira essimu omusimanya omugaye singa ga airtime omuntu oba omwagala nadde osobola mukubira essimu n'aba mukazi ono omugamba kati olaba mukyala obanga bebi ebintu ate bigizeegizeemu kozi nga nawe omuwala gwolina tategeera nze nkirese bweto kozi nga naye gwolina tategeera nedda omuwala ng'omulenzi omwagala sikyateeka nti omulenzi yekayeka yalina okwafodinga sikyateeka kuba nabukyamaina okubalenzi okutegeera nti omuwala omunobaako anyinza okuba sikirina naye ng'omukwano weeguli ati omuwala paati ya muwala sinti buli saawa alina kufidingira ku mulenzi yekayeka naawe omuwala weeyiriza owe omuweewo gayenga wadayo kase kona kiddemu nnyo konawo nnyawo konawo nnyawo omweyo kasente lwakuba nti naye aba muntu aba akyokugamba nti yeetaaga alaali oluusi aba atalayo zikusaba bwezimulaba nagano era ayinza okwekazaakazaamu kyataate naye wekazaziga nzirese by the way olaba omanyi lwaki abakyala bano banekolera jange batwala nnyo abaami baba abakazi ye abala asooka n'akwata kasente n'akamuwa n'akwata emitwalo negibeegi beegi ekyetaano kiki kati wali wanajja yagamba yakubira abakazi banomulala nagamba nange bakubbaawo sente abakazi baleero bakwana bakazi basajja baffe babawa sente mwagadde nnyo kati nange gyembadde nkivuga kyembalengezaako ga omusajja omukazi muwe sokolindako Ssekidde omuwa kale wakamuwayo ensonga yange badde endala naye abakazi bayo ku basajja sente tandikiraawo mita oluboozi babawayo nga mmeka sente y'omukazi ebiseera ebisinga nga yamutamira mutamivu kyangu nnyo we mutamivu munne n'omugamba kyangu nnyo mugamba nti ebulayo mwegenda kugwera nagwaga mitwalo 5 naye omugamba nti emitwalo egy'etaano tasobola zikulu kati noono omukazi oyinza omukwese mugamba jambira isaakinzemu amupezayo ekyetanda wekyeri asooka kubuza ogenda kukola ki ate kiba kisooka yakigula jje nakyo so ate ogenda kuwaka girlfriend akalala sigwekola oba muwakisobola omugira birowoozo musobola omugira birowoozo kizunza ayinza okuba agenda kuweereza Daisy. Daisy wakyero mwogereko mpola kati ensonga endala ekirungi etumanya Daisy kigwe twogerako tekasita yemanyi yawire brand ambassador aliwa kamera mupinde Daisy namuli kumpi ensonga endala nnyo Kirowoozaako naye agira atuweeyi no ensonga kyendala no ensonga kyendala
ensonga endala eyo yiza okwonda omukwano tuzirira ddala oyinza okwonda omukwano wakati w'abaagala abaagala n'ennyo n'abagala ennyo tebasobola kwawukana for example ebiseera ebisinga emikwano ebisembeza kati nga sekidde sunapita oyo mulaba mukwano gwange nnyo naye asobola okubanga ekimu mwagera tiimu za njawulo nade ate ekyo nakyo yinza okubanga catalyst mu mukwano gwaffe oshegeera singa tiimu banajuko okujja kubako omwabulira kale wadde sikumukuma mundu naye katwatuwagira tiimu emu esenga ffena tuwagira ase nebagikuba omunaana fena tuyinza okuyimbamu ogwakabugu kabewo mwagumya munne kati gurupu y'abamuzibe obeyabakiga alina okuba kati kityo obwettulo ayinza bagamba nti kati etowane eno akyembadde egamba emikwano onadi si kirungi kubeera nga oli ne mukazi we waka naye nga bulemba neetaaga okwogera naawe era ntisimu yo fakti olina mukwano gwa naye nga ojja okwogera naawe kwa kusimu ya mukazi ya mukazi we kiba kibi nnyo oyinza gwe okuba nga tokirina waba taliiko kankubeko yena kirala nnyo ngesibyo teriiko naye nga gwe okuba ku ya mukazi eva n'ekitali ekyo ekyokufa ku y'omukazi kiva ku sekiddooli nawe mutandika okwebuuza naye oba bamugambe enamba yange ebya yatayimu mungi otegeera ng'ovudde ku ekyo ovudde ku kyaddala ngakuba kyokale yandibadde nayo kyogere mikwano naddala gino egyaba n'abawala amuwala agenda nabyala n'emikwano gye ye ng'agyesiga nga ye naye nga nze nga nze omulenzi lwagireeta ewaka weraliikirira ntya nti kubanne ojakulondakaniasi ekyo kubanne bajja ekyanjala okubanga bukalaku tubayitako otegeera ajja kweta mikwano kigeze asobola kubanga daisy lero kalembekwogera daisy kale gloria nga ye yali yagwadda mukwano enno naye nga atalabanga jamira amuzanyisa otegeera kati gojjako omumuleeta ewaka ye ajja kukola buli ekisoboka alabe nga ate si lwajja mulaba otegeera kyeŋŋamba kati ate ono bona okimugamba yajja kunyigaga nolabika ng'obakwana tasobola kikkiriza nti mukwano gwe asobola okumukwanira omusajja kati byatuukamu tubitegeera yes emikwano kyajesigira ate nekyakababula bawala sekidde oli musajja sikyo waliwo oluli eri abakwasa yaboogera waliwoko ekifaananyi kyafe mu mawulire waliwo omuntu omu yali munene mu ggwanga ngaakoze obwenzi naye ne basajja banne bamuwolereza ate omwogera linnya basajja banne bamuwoza agaba nange nammwe naye yandibadde gwe otegeera ati jamira obanga okimanyi nti omongo omanyi obulungi bwo osembezanga nnyo ate bantu bakusinga kazi oli mubi noleeta abatuba be yagamba okuleeta okuatwala omuntu wo kyekituufu tolina kale mukama fana bwata kabina kakuyiyiriza olese metroni alinga wininwaji kati atitibyawe ate omusembeza nnyo ewaka omusajja omusobera kolaki ayajja kugamba bebi amanyani lwaye twawukanye anakaheya ndowooza ensonga endala gye ndabawo ebigambo samwa okwiza ebigambo ebingi mukwano gyo tekiba kirungi kubuuliriza ku muntu gw'oyagala naddala kati ngaoba okubuuza ku pasti we yasiibya ajja kuba bakasinga tulina pasti omubi ddala ng'asobola okukyala omuntu gw'obadde oya nti oyagala kakiba kirungi omuntu nga omusanze awo
mutandikirawo mutandike ebintu ebyamwezanya ate okudda mu pasitiyo yate okubuliza kati yo yasiibyewo kati kusalamu ekibimu wabanga alinayo omwana gane mubuuzaako mugaa nti bw'aba yetaŋŋambye kisinzira mbuuza ye bw'aba yakiŋŋambye kyengeza kugamba oweza ebigambo okuva mu bantu abalala kati ayinza obiwuliriza ng'oluusi bituufu alina abaana 10 alina abaana mu kyalo ala alina n'abali embuto naye ozekoliwa boda baboda bakusobola okukola ekikyokka twabala ku mawulire musajja omu nga abawala mwenda bali mbuto za musajja omu omusajja yali amati g'obugumi alayinga boda nze kyekyo kyenyamba okuwuliriza ebigambo ebyo okuva bantu abalala kuba aliwo n'oli oluusi ng'azooleta n'afojingawo ekiboozi ekirinnyo ku bawala naddala ngaagala mwawukane naye nda oba otegeeza osobola okubuuza muno kituufu nakkazoyo omukwana kati kiri kyali okulimba n'obutakulimba kati wakulimba omanya oba ninge kasita abanga akoze eki akubuidde naye kiba kimulumiza eri ku mutima era lujja amazima n'akolaki otera okumulabako otera omukyalirako naye tata we walala bapulogulamu ng'abiraba yambali kati omukyaliranga mu ssimu ye era wakati situja tekebera ssimu oba kaye nga wategedde nti alinawo kamperereza abantu botabeera otuukanga ewaka obake bulungi mu kifo waneeno obuteeka oluba mu kifo waneeno era naye ng'omuntu akwagala kyesuubira omukono gwe guyinza okukwatako mu nviiri oba okutambula mu kifuba kati awo nga akyagutambula osegeera nga osegeera nga tanawulira nga tanabako kyagera wabanga kituufu akwata bizi oba kale omuwala omulala wabanga nagwa gwakukitengako omutima gwe gujja osooka okuga jasooka yekanga wenga okuvaamu kati awasooka yiye firimu eyokunyumiza gambaleddeiza ate mwana wakojja sibaye ate okojja ogafunye naye bakubanga ebikuwemwawukananga kunyumiza twekubanga twekuba temusi kirungi kuba musajja fannanga twekuba mwana waba bajja kukubira bwere era bekyayo kirungi kuba mukazi kibi anti wagezaako okutulwana nakati nsonga kyendala ate anko nowa nsonga kyendala ensonga kyendala olwawo okwawukana n'abakazi kati zesuubi eziza okwawukana n'abakazi nazisootinga nazisootinga otegeera naye nga ebikola ebisinga okuba ebyamanyi communication respect ongono bagambye olugambo sente ate obwenzi bugira wali eri mu respect naganya omuntu muno gyokoma okubanga obisaamu amaaso gyokoma okubanga obisaamu amaaso ogenda kwendaza kubira ebyaddala kubanga gwe kenyinnyini ate abasajja abamu balina enkola bwalaba omukazi gwalina ewaka alina engeri gyamuyisaamu talinoi abamu tayomba nti oba amubulire kyakola yakwana mukazi mulala amukwananga jasiti okutereeza ono gwalina ewaka naye ate oli najja nnyo ye nga manyi kyayagala mulina akali ke mutera okukola mwabakola mulina akali ke mutera okwogera simanya newaka jasiti banaye batugatta naye naye sina kyemwetaaza naye nga ate osula naye buli lunaku sina kyemwetaaza kale nabaana abakazi bababeerako wagawa lwaki tomugamba vaayo kati vaayo tutandike obulamu bamugobe kuba tonna kyomwetaaza mugambeza abaana ajambala ongamba nti oyali ewaka abaana bakola ki bebaganda kitegeeza nange inazaala abange era ogenda sanga omulala naye omuganda lwali nawe yali ewaka bana batugatta lwaki mba nkutwala naye kimanyi nti omusajja ayiya nnyo nga kwana omuntu omulala ate nategeera ku nsi kuno
ate ekintu kiyiyanga musajja ng'ali mu kwetonda ng'amukwalidde mu lusobigambo bivaawa ayiganga oliye bamusanga tali mu ssaati omusajja ng'ali mu kwetonda ngetondera mukazi we okwedigambo bivaawa simanyi naye sokola ebigambo nga kanaana ng'omukazi musanga mu mwezi nagamba nedda tubadde tweyambudde bweyambu bane mbisaako mbali kati nga tumaliriza kuba kaki olekera abantu byolaba ebisinga byoyinza okubalekera ebisinga nzera businza ku byetwogeddeko laba bewala ennyo ebigambo mu relationship zaabwe baziba communicating n'abulungi genda like okuwuliza nnyo ebigambo by'abalala ebizimba baleme nnyo okuwuliza bigambo awulirize yes leme okuwuliza nnyo bitamugasa tawuliza nnyo ate buli kye bamugambye bwe kyanga yakiteeka ebwongo obwo oba ojja kujjula ate nga lwaki salayo ekuddire nanti ndabye ng'oyinza okubaamu omulamu ekuddire mukwano alijana be nga ye bulwajja akulabanga musajja munne alaba ogulinga ogwa ssebabi nedda mukwano nedda kumaawo angomaliriza byebyo ebyange amanya asigadde nze jabira brandon owaayi jala kumanya kireri gwe agaba mu firimu tusewange ngamaliriza kinjagala basajja bannange kinjagala ogaba basajja bannange kiri eki munonye sente kyekyokka mulonye sente kubanga muganda wa kale newaliwo gosanga nga mukomekereza nnyo ngalinga alinda yesu naye era atugesa bulya nga akemekerebwa ayagala kapingi lwatunula sunanga neiba lwamuyitako nga akutte ekiberenge kiberenge lwaki kiberenge lwamuyitako nga yalina byaleese bire bwetalese kasawulira akasu ak'enva ziri agatatannakakozesekidde ate suna siyala nnyo biri ebya suna be kati maliriza kyekyo kayinza bba nga tukole sente kirungi yo balabi baffe abalungi abadda mix media leo wano tugenda okukoma nga tubadde wawire nails ng'akola ku byanjala makeup lipstick olina olwala lufaanana lutya n'ekyuma ekibugumya enjala yakireese kibugumya enjala kiri kizikaza yakibaleetedde mujja wano bamubwagire tewerabira ku subscribinga the mix media likinga commentinga musharinga mulabe content mungi tukyamuleta tewali buzibu tukiwagirira ddala kasito bangu commenting mubadde balabi balungi kambagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi nga tukoledde wawiro nails wabyanjala ekigambo kijja kwegamba olumuwira enjala nga bayineyo ku kamera nkoze ne katukyaza brand ambassador yakwatiddemu mu kintu ne co-producer Deize naye abadde mabegaawo nga ayisayisa obulabulamu mubeere bulungi mweraba. Hey guys, what's up? Batumiddeko mwe mwenna abali eyo nga tuli wano wawide bwetusanga wokka wetusangibwa emmengo kakeeka wokka omukyalo omulungi nze amuyina omukyalo ekkirizaamu nti mulungi naye nga tubatumiddeko mwe mwenna abali eyo. Big up everyone. Mujje mutuwagire wano eno nengoye tugenda zituusa bayirawe byakabi byonna byonna byakabi ffe tubiina tusangibwa ku hamu otwagala shopping ground oba ku chains shop number 12 solo kunchekingako twaha
nenkutuusaako ebyakayo byonna ebisaati byonna mu Mengo wano nze abisapulayi omukyalo ebisaati oba essaati byonna kyalo